try to close and so it's a different experience in life. Kati byagenda okubalaga ayina ffe togera kuba ffe twebaza Katonda nti tetubadde disappointed at all. Mu butuufu twali tutya netugamba nti abantu banatandika bategeeza yabajja kutandika nga basoma naye my valentine netulaga nti abantu batutagemu bwesigwe batusuubira mu bingi ate basanyufu nnyo ate batwagala kubanga tanapusi zibadde nnungi very kubanga show eyo twakagikola emyaka 10 essential tukyusamu just okujja upgrading abazanyi baffe naye naffe amini abalabi baffe naye naffe twewonya kuba nti weekend twakuteekako there were 4 shows and people turned up in big damas and they were screaming, they were missing us, we were missing them. Charlie Chinene, so tusubire korodon is going to be even bigger. Competition evolve from aromatic, Bossa. What is your take on that, Dr. Bossa? You know, everyone has Bonoma artist here. So we are happy to with Gava aromatic. Aromatic is that the right? Yeah, yes. We are happy to their fellow Ugandans and artists for that industry, you know, and they are also pulling an audience, which is very, very good because na feche tuagala kweku entertaining abantu to pull an audience. So if they're doing well, na feche bachitusanyusa with industry and so on. So it is very healthy and it also helps us. We're together yo neklabayoko akantu netujira. This is what they call healthy competition. So it's a healthy competition. But unfortunately, we were part of the celebrations. And what is your take upon now we are celebrating experience in Yes, that was very good. I even called Mami Chibuka yesterday. No, the day before. Nemugama Jafuja. Naye Oropanchi Tuterigeka in Korodoli. I failed to make it. Naye Namukuwira Nemukulisa. Mami Chibuka is one of the people. Abanjagaza art. Nzemu art, yeah, art nali nkuonayo ko katono nnyo ebintu nga nze nsomye ebintu birala nnyo. But he's one person when I love her National Theatre nanjagaza art nnyo. So I respect him for that. Those people have come a long way and masteyinze nga bakikinze kunyeyo. So I respect them so much. Unfortunately, we were supposed to go. Naye twabadde tulina a dress rehearsal wano, tulina ebintu bye tulina okupatching up together omanyi time egenze and so netufailing okukimakinga. Naye tubakulisa nnyo and congratulate them. But church groups endala zigezako platinum zigezako living at this time. Anti ekintu kya art kino oba okiyingira ng'osobola okufunamu amaanyi era kikulema. Mubeeramu okusobolezebwa kungi challenges nyingi nnyo naye oba omanyi kyoyagala nejjolaga ng'olabayo olina okuguma sigamba nti leero tetwafuna audience kati okuzana tukuveeko bw'oba olina ekiruubirirwa nga kinene you stick around okiremerako n'onoonya engeri ki gy'osobola okuyita mu situation eyo naye abantu abamu baagala ebintu bya easy come easy go tebikola olina okuba n'obugumiikiriza obw'amaanyi just like any other business so is art olina okiwa obudde olina okugumira ebintu bingi then n'okwebuuza n'okukyusa mu mukikola mu kyakati bakambira abaddewo for 40 years everybody is 45 years ogenda ne weebuuzako n'ogamba mukikola mutya okay ba artists bwe baba bagenze bano bwe bajja tukola tutya wano newali kati abantu abamu ebibabi ngako omukyala omukwaba abakyala batabasobola okubanga still benyirirawo awo challenges tezibula but credit egwebwa nti weekuumi n'ekitiibwa kyo nga okiyina ng'ogyekebya stage okikoze oti abaana balala ate baziexposing the here and there nze kyenasooka okufuna bwe nayingira mu business nasangawo system nga ba Uncle Sam bano bannakawunde nga be baliwo so waliwo
system yali etambuza ekintu kati nze nagifunirawo first hand nemmanya ekisookera ddala yawula obulamu bwe obuli social yawula nakiboneka Fauzia from Sarah Gava naye kasita okukwata n'obigatta bot owedde oyise ku street they are calling you Sarah Gava abasajja bali inbox yo buli omu oyo like you know oli overwhelmed by stardom awo ng'ogenze so olina okusooka noyawula ebintu bibiri stage character from your personal bond bw'obyawula ebyo ebintu case you never go wrong nomanya Fauzia alina kutambulira ku musingi Sarah Gava atambulire naye kasita obimixing about obulamu bw'okulema n'okwagala okufuna amangu zinali patient because my passion was not active nene bakintekamu nendaba ndasula abantu gye banjagalira so this is what I'm going to pursue but how do I do it so that is sigala nga ndi Fauzia nekirala saagala bwasita buno kummalako mirembe I can't walk on the street because I'm Sarah but no you find me on the street walking bulungi